mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku olwaleero waliwo omwami eyambuuziza ekibuuzo kino yakimbuliza ku Facebook yambuuziza ekibuuzo n'ambuuza nti kirungi okulimba omukyala ng'omukwana kirungi okulimba omuwala ng'omukwana yambuuziza ekibuuzo ekyo nendaba nga nsaanidde okukibateerako wano ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti nammwe mukiwulireko oyinza okiwulira nga ekiri awo bwekityo naye ate munnange kirimu amakulu nnyo n'amaanyi kuba omuntu akubuuza n'akubuuza nti kirungi okulimba omuwala gw'okwana kirungi okulimba omukyala oyo gw'oli mu kukwana ekibuuzo ekyo kikulu nnyo si kirungi kukwana mwana muwala oba kukwana mukyala yenna naye ng'omugamba ebigambo eby'obulimba si kirungi n'omulundi n'ogumu oba okwana ng'okwana omuwala fuba okulaba ng'omugamba ebyo eby'amazima mugambe ekyo ky'oli tomulimba ebiseera ebisinga abasajja mwogera nnyo ebigambo bingi naddala ng'okwana omuwala oyogera ebigambo bingi n'ebimu tebibeerayo kikuleetera kireetera ono omwana omuwala okukkiriza n'akwagala olw'ensonga nti obeera omusuubiza eggulu n'ensi omuntu oyo w'omulimba ebiseera ebisinga w'omulimba kimanye nti obulimba tebuwangaala obulimba butuuka ekiseera ne buggwaawo kwajjukira omuntu oyo gw'okwana ojja mugamba ebigambo ebimu nga bya bulimba kuba ye ajja kitwala nti ekyomugambe kituufu okugeza osobola okubeera ng'okwana omuwala naye nga buli ojja omusisinkana ojjira mu mmotoka oba ojja mu mmotoka ez'enjawulo omukyala oyo n'omulaga nti emmotoka ezo zizo n'omulaga nti emmotoka eyo gy'otambuliramu yo n'omulaga nti n'okukyusa ez'enjawulo kumbe ng'okola ki ng'olimba ng'oyagala kumusika busisi mutima gunakkirize olw'okuba omulaga nti oli bulungi oli mu mbeera bo gye basinga okwetaaga kati n'olwekyo w'omulaga ekintu ekyo n'omulaga nti gwe otambulira mu mmotoka buli lw'ojja ojjira mu mmotoka buli lw'abeera akiraba ye muli asikiriza omutima gwe n'agamba wesigenda naggaayo ono mbaako ekikyamu ate nga kibi nnyo kuba kati ye agenda kwewa yenna alage nti akwagala olw'ekyo ky'omulaga olw'embeera gy'omulaga okitegeera kati bw'anaaba akwewadde yenna jjukira ggwe obeera otunulidde ekintu kimu singa akkiriza ne mwebakako kiba kiwedde ky'oba olaba nti ebiseera ebisinga ofuna gaayi abeera akufaako nnyo naba nga akukubira essimu buli kaseera akupiikinga n'aba nga akunona ku mulimu n'akutwala gy'obeera n'akutwala ku mulimu w'ebityo olumala okwebakako taddamu kukolera bintu ebyo abo mwebali baggaayi bangi nnyo olumala okwebakako bw'ati ng'akyuka abadde akukubira essimu abatakyakukubira essimu buli kaseera okitegeera wano muwabadde nga wanakukwana akulaga nti tabeera bize aba n'obudde bwo naye olumala okwebakako bw'ati natandika okulaga nti emirimu gimukwata abeera bize tabeera ku ssimu kwegamba n'akulaga nti taba na budde so nga tewali mu kusooka obudde abadde abulina ebiseera ebisinga omuntu oyo abeera yeefudde kyatali ky'oba olaba nti wamala okwebakako adduka oba omutima aguggyayo n'aba nga buli kaseera gw'omukaka gwe gw'omukazi nga gwakakaggaayo oyo so mu kusooka ate yali akkaka ono wamala okwebakako kituuka essaawa n'aba nga takyakufaako wadde n'akamu nga gwe omukyala ate gw'omufaako gwe wenna omwana omuwala olina okwetegereza nnyo abalenzi ababeera babakwana naddala abo abajja nga bali mu mbeera yakweraga alaga nti alina ssente mpitirivu alaga nti alina emmotoka buli kaseera akyusa n'akyusa eri alaga nti ayagala nnyo okutwala mu bifo eby'ebbeeyi ebintu ntuwe bityo olina ofuba okulaba ng'omuntu bw'atyo omwetegereza nnyo era ng'omuwa nnyo obudde bungi okumwetegereza ebiseera ebisinga abantu bwe batyo baba beefuula kye batali aba agezaako akusika omutima guno olumala okwebakako bw'ati tagenda kuddamu kukolera bintu ebyo by'abadde akolera
okitegeera nga bwe nkugambye nti yali akukubira buli kaseera tagenda kuddamu kukubira buli kaseera, yakupiikinga nga kutwala ku mulimu n'akomyawo tagenda kuddamu kubikola. Awo agenda kufuuka bize abeere nga takyalina budde bujja kunona olwo abeera afuuse bize olw'ensonga nti kino ky'aba ayagala abeera amaze okukifuna. Si kirungi n'omulundi n'ogumu kulimba mukyala gw'okwana, kuba ky'olina okumanya gwe omusajja, omukyala oyo gw'okwana tomanya yayinza okubeera maama w'abaana bo. Ky'olina okumanya kuba olw'ensonga yo obeera omulaze ebintu eby'enjawulo ebisanyula ebiraga nti oli wa mulembe, ebiraga nti olina kasente. Katalijjukira abakyala bonna abasinga bayayaanira ekyo, bayayaanira omusajja ali obulungi, ali mu mbeera ennungi, akozeewo kasente. Ebiseera ebisinga abakyala baagala nnyo omuntu bw'atyo nga kwegamba si waakumenya, nga ku nsonga y'akasente ali kaleekaleko, ku nsonga y'embeera ya bulijjo ng'ali bulungi. Kati w'olaga omukyala oyo, w'olaga omwana omuwala nti gwe olina akamotoka, sente ozirina, oyambala bulungi, kwegamba abawala abo kibasikiriza emitima gyabwe ne basalawo okubaagala, naye gye biggweera ate n'ofuuka omuyaaye n'odduka omuntu gw'obadde oyagala ennyo ate n'olaga nti tokyamwagala. Kyekyo bagaayi mwebali bwe batyo bangi nnyo, bagaayi bangi nnyo nga bo embeera zaabwe bakwabula bukwabuzi. Akulaga ebyo ebisanyula, ayogera ebigambo ebiwoomerera, naye olumala bw'atyo okwebakako ebigambo ebyo bibula. Ebigambo by'abadde agamba ebisanyula bibula, okitegeera. Eyo emmotoka gy'abadde akunoneramu n'akutwala ku mulimu n'akuzza ewaka, wamala okwebakako emmotoka eyo ebula. Awo atandika okugamba nti abadde alina obudde bwo, atuuka eseera n'atandika okugamba sikyalina budde bwo, atuuka eseera n'atandika okugamba nti ndi bize, nagenzeeko gundi, ndi eno bwenti ne bwenti. Okitegeera kwegamba atandika okuteekawo ebigambo gamba ebyo. Oba okwana omwana omuwala oyo oba omukyala mubuulire amazima, tajja kugaana. Olaba ebiseera ebisinga abakyala abo wojja mu maaso ge n'omukwana, enjogerayo yeekusuulayo gwe omusajja, enjogerayo yeekulemesa omukyala oyo okwagala oba okukkiriza oba okugaana. Ekyo nkikubuulira, enjogerayo ekola kyamaanyi nnyo ng'okwana omukyala oyo. Ebigambo ebikufulumamu kiba kikulu nnyo. Fuba okulaba nga bw'oba oyagala okwana omwana omuwala, kozesa ebigambo nga si bya bulimba, mubuulire amazima, mubuulire ekyo ky'oli. Ebigambo by'obulimba byesonyiwe mu bulamu bwo ng'okwana omukyala oba ng'okwana omuwala. Kijja kuba kirungi nnyo, omukyala ajja kwagala kyonna ky'onaaba omugambye, wanaaba ng'akuwuliriza bulungi, ajja kuba akkiriza, ajja kwagala mu mbeera yonna gy'onaaba olimu, mujja kuba mugenda bulungi mu maaso. Kati n'olwekyo gwe omusajja abadde akikola, toddamu kozesa bigambo bya bulimba ng'okwana omwana omuwala oba ng'okwana omukyala. Yogera ekyo ky'oli, kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.